kusatu zokka bweziti n'embeera tunyigiriza nnyo banaffe wansi kino ekizimbe kiwanvu kirina basement wansi floor nga 3 okukka wansi n'eri wansi teri bizinesi wadde n'emu. Tukolera mu kizimbe kino naye tulina obuzibu bw'amasannyalaze agamaze wiiki ennamba nga tetulina ate nga obubi bwe tulina nti nno ne bakasitoma baffe bennyini tebasobola kujja ne tubeera nabo. Be some other issues which led him to pay some few things here and there. Because this is not the only building. Waliwo ne building endala eri yabadde affected by the same transformer. Only that this one was reacted that way. I think they have been having a recurrent problem. Naye kimaze okulongosebwa abawumeme bali kuleeta transformer empya okugiteekawo. This is Kingdom TV.